kale no mwana watu bwotuuka mu kibuga Kampala essaawa zino otegeera ddala nti kituufu tugenda mu nnaku lwa Christmas era otegeera amaanyi ga Ssekukkulu kiki. Wano wolaba eno ye bus park etwala abantu mu bitundu byewala okuva mu kibuga Kampala era nga wano wolaba eno ye bus park ya Link, basi za Link we zituukira era nga nyo okutegeeza nti olunaku olwaleero tewaliiwo baasi yonna ekkirizibwa kupaakingamu wabula ebbaasi ejja neyita mu buyisi abantu ne batuula ne beeyongeramu ne batambula ne beeyongerayo olw'obungi bw'abantu abajjudde mu paaka eno. Baasi zino bwe zituuka bulijjo ziyingira wali bayi ne zipaakinga abantu ne batuula ne bagenda naye kati kirabika mu vidiyo zino wammanga nga abantu batuula butuuzi ne beeyongerayo ndo nga bw'olaba wano ku mulyango nti bangi to an extent ne basi bweyingira talina weyinza kuyimirira okujjako weyita wennyini netambula negenda. Kino kiraga nti abantu bangi nnyo okutuuka okubeera nga tebalina basi zebayinza kutuulamu ne zibatwala ne zibamalawo. Era mu kaseera kano njala okweyambisa omukisa guno okutegeeza gwe wenna abadde tannaba kulumba mu basi paaka eno wammanga naddala eya Link nti kwata ku budde ogende kuba erigende wamu waakiri wonna asange ekutwala, otherwise eno mu bus paaka kikabuka muliro. Kitegeerekese nti ebisale ebitambula okuva e Kampala okugenda mu bitundu by'eggwanga ebirala byongezeddwa bikubisiddwamu n'emirundi egisoba mu 2 olw'ensonga nti basi zino bwetambula n'egenda eri tetuukayo kulinda abantu balala bajja Kampala ekyuka bukyusi n'ekomawo. Kati gwali mu paaka wano n'ojja n'osasula ezandinze eri omuntu omulala okumuleeta n'okumuzzaayo. Era nga baasi za Link kati essaawa zino okugenda Fort Portal ekyajinga emitwalo egiri wakati w'7 n'9 okugenda kutuuka Embalala ekukyajinga emitwalo egiri wakati w'7 n'6 so nga n'ebitundu ebirala kyekimu essente ebbeeyi etambula yayongezeddwa. So nga tabituddako wano mu New Taxi Park ogenda Masaka kwa mitwalo 3 ku taxi ya mitwalo 3 n'emitwalo 4 ate nga zo costa za mitwalo 4 za mitwalo 2 ku mitwalo 3. Wano wolaba abantu nga batikka ebintu biyitirivu nnyo ebigenda mu byalo olaba waggulu wano ku mmotoka nga basibako kino baleeta kiri so nga ekiri waggulu kyekimu ekiri wansi mu mmotoka zino zijjudde. So nga ate bw'otanduulawo ku bigere n'otuukako mu kifo costa ez'emasaka gye zipakinga kubagambira eza layisimuko zitwalira wakati w'emitwalo 2.5 ku mitwalo 4 ate zo costa wezipakinga zo wakulaga nti wakalu nga bw'olaba wano wakalu waliwo ne costa emu bweti essaawa zino ate nga naye ejjudde abantu boolaba bonna balinze costa. So nga ate sayidi eno endala ewali engoye kifumba mutuku kamala obukamazi kubanga abantu engoye baziggyeyo mu maduuka bazijja kukuba bazitundira bazitembereza mu ngeri emu oba endala basobole okufuna ekigwira magala eddiba ate basobole okulaba nga bayita mu Christmas wamaggwa eddala nga weewaawo. So engoye baziggye mu kkubo abantu tebalina we bayita akavuyo kali e Kampala akaludde okulabwako mu Christmas zonna eziyise emabega bayimba engoye bakuba mu ngalo baleekaana naye ng'ekikulu kyonna kimu nabo banoonya kukigulira magala eddiba. So nno wena atanaba kuyingira kibuga naye nga ensonga ekuleetayo si yamaanyi nnyo wandibadde okyesonyiwa n'otayingira n'otatuuka kubanga wamma gwe ekiri mu kibuga kifumba mutuku. Eno street gyolaba gye bayita Lumumba Avenue eriko kwalisalo bus terminal kwambuukiriza opaka eri waggulu ku Mutaasa wonna nkwenjira ensonga n'abatunda ebyokulya ebya bulijjo nabo tebakubuzeewo. So no Christmas sofa bweti bali mu kutwalaganya akantindiggwa era nga atannaba kubako byebwira wandibadde okwata obudde nga byetaagisa nnyo wandibadde okwata obudde n'oyingira mu kibuga nga obudde bukyali kuba gye bujjako eyo tusuubira okuba nga ogenda kubatwala nawe oyisa kigere abengatto bonna basomye basobole okutunda ebintu byabwe ate nga Christmas tennatandika. Naye nga gwe nakaba kusubscribe nga nyo okujjukiza n'okutegeeza nti subscribe Pros Media UG
ku YouTube channel yaffe subscribe nga era tubeere tulabe nga tutambuza ensonga zino bulungi. Subscribe, liking ate obeere nga commentinga. Naye ng'ekibuga Kampala kyo nga kyo omusazi w'ensawo ali awo mujjamu oyo gw'olaba talabwangako akyaludde okulabwa. Naye ensonga ate n'abeetisi nabo bali katale kubanga olugira abantu abagula ebintu nga weetaaga kwegamba ekiri mu kibuga Kampala kwetala bayita obwetala. Pikipiki zo tezirina we ziyita n'emmotoka tezikyasobodde okuyingira mu kibuga lutalo ddala era nga okutambula okuva waggulu ku mutaasa ogenda ku hamu balubyanza bakuno ku kibuga abenyigiikiriza wano nawali kimutwala eddakiika wakati we 10 ne 15 so nga ate bano abantu ababulijjo abajjako obuzzi mu kibuga bakiyitamu obuyisi kimutwala eddakiika eziwera n'30 kubanga bamubeera mu layini nga mulinga abagenda okufuna ostia. Mubeera mu layini nga mulinga abagenda okufuna ostia mugenda mulinnya siteepu emu ku emu mpola mpola. So no munange embeera bwetu bayimiridde mu kibuga Kampala simanyi gweoyiruddawa osinziddewa wane badde okiteekawo mu comment section yawo ne tulaba naye nga kyoba omanya kikabuka omuliro gwakutte ddala. Tugenda mu Christmas bannange mwekuume ebiseera bya Christmas ababbi bangi obubenje bungi. Anyway byebyo nno bannange.